Alright, breaking news. Omubaka wa National Unity Platform omulala eyalangirirwa nti alidde akalulu alabika naye agenda kubanga ajibwayo ku kifo kye yalangirirwa. Gwe ssebo banya abantu laba right now ndi wano okutegeeza nti ekkooti olunaku olwaleero esazeewo nti akalulu ke Kalungu ke balangirira omubaka Ssewungu Gonzaga kabeere nga kaddibwamu okubalibwa. NTV ekubye omutwe n'egamba ebya Ssewungu bibibi. Kkooti eragidde ake Kalungu kaddemu okubalwa. Naye gwe abasajja baagala okugyamu abasajja ba NUP mu Buganda na Nnyondo. Nabadde ndi awo omuvubuka era eyawangudde muzeeyi bamulanga ki Sempijja amanyikibwanga Nkeretanyi yatadde post n'ategeeza nti afunye amawulire Haji Aruna Kasolo nga yeekobanye ne RPC we Kalungu nga yeekobanye ne bamulanga ki Sempijja bali mu kutiikinga bululu nga babuza mu box bagende mu kooti basabe baddemu bbala obululu. Now bano abasajja bagenze okuddamu okusaba Ssewungu okubala akalulu nga bakimanyi bulungi nnyo nti ekiri mu ballot box bakimanyi. Ekimu ku bitaasa Ssewungu obutagiwa because bayagala aviireyo ddala. Y'omu ku bateeketeeke abadde basigadde baagala aviireyo ddala. Ekimu ku bigenda ottaasa Ssewungu Gonzaga kubanga ayina DR forms zonna kyokka ekimutaasa, otherwise tewali kirala kimutaasa. Ssewungu Gonzaga waafunye omukisa ng'ekkooti emaze okusalawo nti akalulu kano kaddibwemu. Akalulu kano bagambe kakuddibwamu ku Lwokutaano. Era Ssewungu ng'ayita mu balooya be ne basaba nti akalulu kano eno babadde basaba waba baakuddamu kabala bakabalire Kalungu. Era omulamuzi n'akkiriza akalulu kano eno kagenda kuddamu okubalibwa naye bagenda kukabalira e Kalungu mu district. Now Ssewungu Gonzaga n'avaayo n'akubira bannakalungu bonna omulanga ng'abasaba okubeera abakkakkamu, abasaba okukuuma eddembe nga babala akalulu. Okuddamu okubala akalulu e Kalungu bagenda kuba nga batubuulira either Ssewungu Gonzaga asigala ng'omubaka wa Kalungu oba tasigala nga mubaka wa Kalungu. Bya bino ebigambo Ssewungu Gonzaga byayogedde waabadde nga yakava mu kkooti ng'emaze okusalawo akalulu kaddibwemu. Wuliriza video. Happiness is that that his worship and for me I respect court's decision, but at least my happiness is that that his worship now, the chief magistrate, has accepted the recount to be taken in Kalungu, where we are objecting under the PO. My only prayer is that people of Kalungu kindly keep calm, avoid abusive language, don't attack anyone, because at any time someone will be determined. I have been in the parliament, I know the rules of parliament, and I know my record of parliament. It might be a form of comparison after the decision is taken, after looking at the votes in the box. These laws were put in place to be respected by individuals like us. So I think let us wait for Friday, kindly be around, be peaceful, and at the end of the day one side will jubilate. But what I'm requesting you, kindly desist it from abusing people. I have abusive words, I have abusive language on my phone, and I have statements I've made. My statements I've made have been a rebuttal to what has been said to me. But kindly let us, because at the end of the day, if I win, Semakula I will be his representative. If he wins me in the box, still I will remain his only representative in
Parliament. And at the end of the day, comparison will come when the matter is determined on Friday. Friday is not far. Others are going to jubilate, we are going to count. Others are going to pray, others are going to lead. But for me, I'm not moved at all. I am respecting court's decision as an advocate of court. Alright, oyo ye mubaka wa Kalungu Ssewungu Gonzaga ow'ekitiibwa. And for me, gwe ssebo banya bandaba akaliro kalabika keeyongedde. Akaliro kalabika keeyongedde. David Lewis Obongayo yabadde nga ayogerako eri bannamawulire yategezeza n'agamba nti abasajja bano kye babadde baagala wano mu Kampala kubanga badividinga Kampala nti NUPF n'ababaka bataano nabo bafuna ababaka bataano. Now olwokaano lwa Ssewungu Gonzaga luli wakati we n'omukulu oyo. Omukulu oyo agamba nti Ssewungu Gonzaga yamubba akalulu ke era ye yagenze mu kkooti n'awawabira nti akalulu kaneeno kaddemu okubalibwa. Omukulu oyo gwali naye is an independent yajidde Kabonero Kasaawa naye nga ali NRM lineage yeekusiza ku National Resistance Movement. This time round abantu bangi nnyo abazenga ba independent naye nga bakada b'ekibiina kya NRM era bangi nnyo abagenze mu parliament independent kati balina ndowooza ababaka nga 70 basinga n'aba NUP. Now NUP Ssewungu Gonzaga kati saawa zino tomubala already bamukubye ekibulooka mpaka Friday nga bamaze okubala either awangula oba tawangula. Kisobokera ddala okubanga kye babadde bakoze enkerettanyi ne Ssewungu bagenda kimukola. Now Ssewungu advantage ayina nga ye nti abadde mu bino ebintu by'obululu abimanyi era wabanga Ssewungu talina DR forms agenda kuba tuswazizza nnyo nga bw'okiwulira. Naye ate mu mbeera y'emu kati nganze revolutionalist njagala nnyo Ssewungu bamugjeyo afune obusungu nga bamubbye naye yeegatte ku bannayuganda because bannayuganda by the way banyiivu. Nze nina kyali wange kambanyumizeyo ka story. Nina kyali wange ayina waagula ennyama we ekisaasi kati yatumye owa boda n'amugamba genda wano ne wano ongulire ennyama n'amuddamu emirundi 3 nti genda wano ne wano woba ogula ennyama n'amuddamu n'ogwokusatu nkugambye ennyama genda ogigule wano ne wano. Owa boda yapadde ennyama yagiguze walala. Owa boda atuuke wakamugamba ennyama ogiguzeewa nti ate mbadde kamokya nga nzija nempita ku bucha nenyo ne gaba blaza nakugamba ennyama gigule kambagambewo in fact mumuwagire agwe atuuke ekisaasi ku bitaala olaba ekikuba ekidde kulambiro waliwo akazimba awo kaliko ne screen waliwo ka kioski akatunda snacks kati waliwo ka bucha awo. Omukulu oyo waagula ennyama ye naye yangamba ekyanguzaawo ennyama omuvubuka oyo yakwata bendera ya NUP ne ya Uganda n'agiteeka mu bucha ye. Wallahi Muzaffaru aganye osasulo wa boda because amukubidde essimu genda wano ne wano ongulire ennyama ojje wano nkuwe ssente. Aganye omusasula ssente amugambe sigenda jirya gizzeeyo ne ssente sigenda zikuwa. Muzaffaru n'alinya boda n'agenda awo n'agulawo ennyama. Abasajja bekyukakyuka bakamu. Now living alone saga ya Ssewungu Gonzaga gwe ssebo bannya bandaba ekintu ekiri e Kalungu nziramu ekigambo kino ensonga eziri e Kalungu newankubadde nga abantu abasinga tebana bazissaako nnyo maaso naye e Kalungu ate nayo bitabuseemu. Gwe ssebo bannya batulaba waliwo omukyala amanyikibwa nga Aisha Sekindi. Aisha Sekindi yabadde omubaka wa parliament omukyala owa district ye Kalungu. Era ono Aisha Sekindi minister abadde minister omubeezi state gwe state minister if I'm not mistaken. Yes, state minister. Omukyala ono kigambibwa mbu
yalagidde abakuumi be okuba abantu e Kalungu amasasi era abantu 2 bakubiddwa amasasi ne bafa yoyo ku screen. Omukyalo oyo Aisha Sekindi Minisita omubeezi yalagidde abasirikale be okuba abaana amasasi. Ekisinga okwewunyisa be yakubye ate babadde ba NRM ne bannaye Uganda oseka bw'okaaba babadde ba NRM. Now oyinza okugamba ti simple ofumbafumba ebintu si bituufu tuwe obukakafu yamukubye atya. Omu ku bantu ababadde mu mmoloka nga ye driver eyabadde avuga akunnyonnyola engeri omukyalo ono gye yalagiddemu babakuba amasasi era ne bakuba amasasi abasimatuse bwagenze okuggwa nga balangirira abantu 2 bafiiriddewo ku sport. Njagala weerabireko era njagala owulirize ebigambo bino. Ono yakikoze ye State Minister w'amazzi, State Minister for Water Aisha Sekindi ng'olaba ku screen. Bagenda mu kamyufu n'omukyala amanyikibwa nga Helen Nakaye aka NRM ne bamukuba akalulu mu kamyufu n'agamba ngenda kujja independent. Lunaku lw'okulonda yakubye abantu amasasi. Wuliriza emboozi nze ngenda duba wa tambuza video. Esimu okuva Honorable Helen Nakaye omuyiribi n'asaba okumuvugirako ku drone nga mpadde abaana abagenda okutambuza ku mpapula za point letter. Ntambula nali ne bannange bali mu wiishi tutambula nva Kabungo mukatemereza akali awo kwingira kyamuliibwa nkubira bannange tusobole okusisinkana. Bange mmala okubakubira sobola okusisinkana baba batuuka tusanga emmoloka ekika kya Kuruga namba UBG 811Z ya black. Munnange gwe nali naye maaso aŋŋamba nti okimanye emmoloka eyo erimu minisita y'oyo ayambadde ekkooti n'edisoko ya black nga nyinamu abaana emabega baali 4 mu bbuutu abatudde. Nga nyinamu abaana 4 abatudde abali batambuza empapula. Tumala okusanga Kuruga, tumala okulaba Minisita Sekindi agamba omusajja yali alina emmundu wesamanya oba musirikale oba kine yali muleeya nti baabo bandabye bakube. Atandika okumpeereza amasasi. Yasooka n'ampeereza essasi ku luggi nze nga ddereeva neebaka nesobola okuba ku ndabirwamu y'emmotoka era nze awo kwe kuliwonera awo. Nvuga emmoloka nziruka nvuga ampeereza amasasi omupiira emabega ajaabya agasindikiriza amayitirivu nnyo gaakaabira ddala. Abaana bonna nga abakuba amasasi be nali nvuga baali 4. 2 baafiirawo, 2 ne babuuka n'ebisago. Nvuga emmoloka nkanya kuvuga nziruka amasasi nyingira kyamuliibwa mu katawuni awo nga ntuuka kasaawe parking emmotoka ogenda okuggula olujja okebera abaana benvuga nga babasi. Umala okukebera emmoloka nkonfaminga nti abaana bafudde nga nkubira Honorable mugamba abaana be wampadde babankubyeko amasasi 2 bafiiriddewo. Bamala okubira Honorable emmotoka y'emu Kuruga. Alright. Ekisinga okunnyumira nti bino byatuuseewo mu bo bennyini era omuvubuka oyo ayogedde naye even up to now nga bakwata abaana ba National Unity Platform abawera kati right now 400 are confirmed bali luzira. 400 confirmed. Omukyalo ono eyalagidde okuttibwa kw'Abannayuganda
akyalya butaala. Bino byonna byabadde Kalungu. Omuwendo gw'abantu abakonfaming okuba nti battiddwa Masasi mu kalulu ke twamaze tegunnaba kubeera nga gulangibwa official, wabula buli lunaku tufuna amawulire. Nkiwa banyinya abalaba video right now ngambalira mukimanyi nti Kalungu aliwo abafudde Masasi. Kati mukitegedde. Eye Masaka omusajja gwe bayita Haruna Kasolo afuusa Haruna Kasolo akoze pate n'agulira abawagizi b'Ebya. Haji Haruna Kasolo agulira abawagizi b'Ebya. Nze baneze n'ensi Uganda. Uganda. Aha. Uganda useka bw'okaaba. Uganda, you laugh as you cry. Tambuza video.